byafuuka byonna mu byonna mu Uganda. Bw'oyagala amasannyalaze emitingi bawadde amasannyalaze omwaka ogujja abo ne bakuba engalo abatalina mazzi nayikondo baŋŋambe zaafudde. Minisita ow'amasannyalaze wali yabafiisa kyova olaba nti bwadda mu campaign bwe batugenda mu elections baminisita 20 n'okusoba tebadda kuba tebalina mirimu yagaba amasannyalaze. Minisita wa energy bamulabanga atalina kyakola. Bwe kituuka ku by'amazzi bana abawoota yagaba nayikondo otegera kati minisita n'amufiisa abantu babawa nayikondo 3-5 ku kyalo n'abawonya okutambula mayiro 10 abo nga bamuwa tebamuwa kubanga bamwagala. Waliwo olunyiriri nasoma luli mu ngero za Sulemaani nga lugamba nti senategedde nandibadde nga nduleesi ndulabye ne ndukootingira bulungi lugamba nti omugagga aba n'emikwano mingi n'ebizoni ne bagiwa kubanga agaba ebirabo. Yafuuka mugabi neye marketinga natte ebitongole byonna. Bw'oyagala ekintu nga amasomero Minister of Education wali ministry number wali yagagaba ngenda kubawa essomero lya secondary bwagende gulu wanongenda kutekawo vocational school abo nabo nga ochegera kituufu asobola okubanga yakulembedde bamwagala kubanga agaba ebirabo okegera naye singa era ne mukalulu kakyuka opinion poll olunga bwakugambye kubanga bannayuganda bakyali bato mu kutegeera mu byobufuzi mu buyigirize si bangi nnyo n'obwavu obungi nti mu elections constitution ewa president w'eggwanga okuba nti yasigala akyali president akola emirimu gye agaba ebintu biyitirivu mu biseera by'akalulu agaba enguudo agaba amasannyalaze agaba nayikondo abo bonna olwo kyakugambye kisobola okubeera ekituufu obululu bwe ne bweyongera asigala akyagaba nga bayibuli bwegamba nti omugagga aba n'emikwano mingi olwokuba alina kyavaako nti naye omwavu ne baganda be bamukyawa okutegera kati asigala agaba bamuwa lwakugaba kugulirira naye si kuba nti alina byakoze ebimwagazisa ennyo naye abantu baffe baavu otegera kati amanye engeri gyafunamu kyeyeetaaga yasooka kutta bitongole byonna n'asigala nga yeye yeetunda otegera nayikondo yazituwa amasannyalaze yagatuwadde enguudo yazituwa amasomero yagatuwa ate oyo mumu otya akalulu so yeetunda bwetunzi naye bw'aleka institutions ne zibeera vibrant institutions wazireka ne zibeera independent ne zibeera effective nadde ebbali tasobola kudda kamalirize nakamu okwegula okwo kwe kumuwesa n'obululu mu makanisa g'abalokole okutegera nti abalokole bano by the way waliwo kyemutamanyi nze kankyatule nti mwami Museveni mu basumba mulimu abantu bawa ssente abamulimba nti nina amakanisa 1000 nina amakanisa 2,000 kati kansooke nkikuwe waliwo okusooka gwe yayisangamu ssente azigabira abasumba babalokole obukosi nga si bonna kakati omu n'agenda n'amugamba nti oyo yeewulira atutuuze essaawa 3-5 nga tutudde tetusobola kumwegayirira nange nina amakanisa 1000 kati oyo nebamuwa kati abantu boogabira ssente bwotyo buli bishop n'omuwa emmotoka buli mukatuliki n'omuwa emmotoka buli musiraamu n'omuwa emmotoka buli mulokole okutegera kati bw'omala bagabira ssente oba weegula bamuwa lwabirabo ono mutuufu opinion poll eyo ntuufu agaba nnyo ebirabo kati bana baabasumba balokole be bamu kubalemesezaawo mwami Museveni era temwerabiramu abatulaba ndi kakiiko akateekateeka envaawo ya mwami Museveni gamba sinaba kuweera sinasa mukono era n'abalokole tujja kubateeka tumanya abazifuna okuva ensimbi z'eggwanga tumanya abalokole abazifuna buli kaluluka owa president waliwo abalokole abazifuna waliwo abazijjayo ate ne mu bantu nezituuka era waliwo yagenda ku TV n'ayombera ddala nnyo kale kakati twagala obulira abantu oba oli pasita yennyini sente ziwafunanga ye yamuwerekeranga kati n'akola ekkanisa eyiye amulangira
twagala vaayo otegeeza abantu musajja gwoli mufere sente yakuwanga wazitusanga mu makanisa openire so Museveni yegula bweguzi webale nnyo ye president wa basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe program the light ekitangala nzi Hassan Muwanga njaka butala tu streaming live ku Baba TV Uganda. We are streaming live Baba TV Uganda. Gira maso nokubanga liking a page o sharing o commenting tuvenga tambula fenna. Haji wade kuino kodagala okuyisaawo. So okubiri oba mukakanyavu. Nti oba mukakanyavu bw'emitima jammwe. Musa kiyava abagamba bakole ki? Bafunenga abakazi abakakanyavu. Musa yabalagira bakoleki kati gwo musumba waddamu n'owasa oba mukakanyavu niye oluberebere Yesu yatugamba oluberebere originally that was not God's intention template nga haji bwali mu planning ategeera tekyali bwe kiti plan totekwa ate omanyono ye musumba abatya bali okumwambalira nze sibatya nze nisolo nkambu nga tuli obadde oyogera factors ezisa obufumbo I think we shall have another day ozisimule bulungi. That's very important for our nation kubanga eggwanga liyimirirawo ku maka foundation y'amaka bwefa tuteekwa n'okuwumuzamuko ku politics obubbi obungi amaka gafaanana gatya obwakkondo amaka gafaanana gatya obutemu obwenzi obw'ekitalo amaka gye tuva ebyo nga byonna maka tuteekwa n'okuwumuzamulira ku politics twesibe ku ki twesibe ku maka kakati ono sigambye nti akitidde naye kugamba takituuseeko bano ba abasumba abatuleekaanya Haji yakyogedde bulungi Pastor Sempa yagambye nti ye obufumbo bwe abutambuliza ku Katonda kye yagamba owulira ekigambo ekyo obufumbo bwe abutambuliza ku Katonda kye yagamba bwe tuba n'omusumba agobanga awasa ng'ate Katonda atugambye nti okujjako olw'obwenzi naye bwe mwawukana omusajja toddamu kuwasa n'omukazi toddamu kuwasa abani abatuma kati ba Yesu lwaki tebamufaanana lwaki tebakola bye bagamba omusiraamu ye n'akubulira enjiri nti ye obufumbo butambulira ku Katonda ate pasita n'ogoba n'owasa nga Yesu akugambye toteekwa paka olufa toddamu the moment ne mwawukana okujjako olwaki olw'obukakanyavu bw'omutima bwe kutaba kufa ate kubanga yayenze naye bw'aba teyafudde mukazi wo ate teyayenze bwe mwawukana toddamu kuwasa ate toddamu kufumbira toddamu kati oli bw'ateekateeka n'okwanjula n'ayanjula kitegeeza abamu tebaayitibwa Yesu tabayitanga bayingira mu kintu obanga bakozi ba ssente tosobola kuba constitution yiino okutegera nakino kyemuwulira ekyokuyomba bwe nawulira bagamba nti bw'oboogerako nga bakuddako ku redio yabwe nga bakuvuma n'ekyokuvuma embwa mulimbizi laba amazike emmese zimanyiira n'okuvuma obuvumi twebuuza bano Katonda Yesu yabatuma ddi kubanga n'okuvuma omusumba Sepa nga babadde akusomera kankikuwe wano mu Bayibuli n'okuvuma era bagamba nti abavumi nabo tubejjeko mwabatulaba ng'omusumba avuma Bayibuli egamba era kyebogerako kankikuwe kiki kino wano kankikuwe obikuddewo osooka otubuulirewo Timoseewo ekyokubiri essula 3 agamba bw'ati oluseewo agamba bw'ati nti nti kyewunyisa n'okwewunyisa bwe batyo abaweereza bade mukisooka ngenda mukyakusatu Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunya olusooka naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu balibanga beeyagala bokka 1 oli yakyogeddeko abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala
abavumi abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu abatayagala ba Luganda abatatabagana kitegeeza nti watuuka okubeerawo ebizibu naye muteeka okukola ki okutabagana naga nti abawaayiriza abateegendereza abakambwe n'agamba nti abakakanyavu abatagonda abeegulumiza abaagala essanyu okusinga Katonda uli onyolo okutaano nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaako n'amaliriza bw'ati this is very important era n'abo obakubanga amabega meaning omugoberezi yenna ali mu kkanisa ng'omusumba avuma tatabagana mukakanyavu tagonda bw'otomukuba mugongo guba musango mutekwa kumudduka n'ekkanisa ye mugiveemu mbadde nsaba Haji omusomere Matayo 19 olunyiriri lw'omunaana nalwo lugenda gatta Matayo 19 olunyiriri lw'omunaana agenda kuddamu soko soma kasooke kali kati ono Yesu kati yayogera tuvudde eri Timosi ono baatayagala n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo ono Yesu yennyini kati yayogera era abasiraamu bakkiriza nti Yesu mubaka wa Katonda kati omubaka wa Katonda yayogera otegera nti olubereberye tekyali bwe kityo naye olw'obukakanyavu bw'emitima gy'abantu ekitegeeza awasowo okubiri according to this book abatagondera Katonda bamukakanyavu era n'abagoberezi tebateekwa kumubeerera mu kkanisa ye wano mu Timothy wano ye yali abuulira bubuulizi bantu siteeka kati vaayo wasomye kino anti yagala Yesu kikwatagana kino siteeka lino teeka omuntu ogamba nti weeyisanga bulungi obeera wa mazima eri mukyala wo aba tagambye nti oyinaokwakwera n'omukyalo katuveeyo kati Yesu wuno oliaga nti obeeranga wa mazima Yesu mumukkiriza nti Isa yayogera ye mumukkiriza nti nabbi agambye olw'omwenda era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we wabula okumulanga ogw'obwenzi n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awasa eyagobebwa nga naye ayenze Yesu yayogera ate ekyo omwami w'abasajja ekyo kikwataganya n'okukwasa abakyala babiri bwembanga mbawase tekitegeeza nti mwala kwenda omusajja awasa abakyala babiri nga buli omu agenze n'amufuna mu bwenkanya aba ayenze ansa yino n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo olubereberye oli yakikusomedde yali mukazi omu n'omusajja yamuviriddeyo dda ku lubereberye nekivaayo naye mbadde nsaba mwami Hassan ensonga eno tetuzze ku disputinga kusalawo kwa Haji oba ddiini nze mbadde njagala kuba tooki mu kizibu ky'obufumbo kubanga ne bwabeeranga ono kati ayogedde nti ye ali mu opposition oba ali declare nti alindirira gavumenti empya era naye ebizibu by'obufumbo gyebiri muganda wange owa NRM naye bizibu by'obufumbo gyebiri mu basiraamu bizibu by'obufumbo gyebiri n'abakristaayo gyebiri kati nze mbadde njagala kudda wano tulina ekizibu tukitunuulire ng'abakulu tukisalira tutya eddagala waliwo ffe kyetulina okukola nga gavumenti then nga abakristaayo then n'abantu baffe nze mu kulaba kwange ekisooka tulina emirandira gyaffe gye tulina okweyambulula kubanga ffenna tuva mu mirandira egy'abajjajjaffe ntandikidde ku kabaka nze ndi Muganda Julia naye practice y'okubasa abakazi abasinga omu culturally yaffe era temenya teeka ery'empisa zaffe ng'abantu naye eddiini yaffe gye tupracticinga yo tetukkiriza kati waliwo olutalo ojulia kati tugenda kola June the 3rd tugenda kubeera nga tu celebrating Mother's Day waliwo
enkuubagana eyajja wakati w'abakkiriza mu Kristo ne practice ya Buganda yagenda okukwa nga waliwo okuyiwaki omusaayi kati waliwo ideological conflict gye tulina okweyambulula namba culturally kubanga Haja ayogedde nti pastor tuyinza okusanga kuziikako ng'oyina tumanye abaana bameka naye ate ng'otuuse wali abaana bali bameka 12 ekyo kyo culturally tukikkiriza ng'abantu naye tulina kyeyambulula era nze njagala kukubuulira nze nkola Makerere bawala bakyali bato mbamazeemu emyaka 10 bakampasa ate ennaku zino bambala jiini zino ezigira zino zezitagana ne bapasa kiwulire aja wulira njagala okukubuulira mbamazeemu emyaka 10 egisuka mwaga 2 mbayigiriza abavubuka okwekuuma omwaka guno celebrating emyaka 2 buli mwaka mbuulira abavubuka abatakka wansi wa mitwalo 2 era kati bangi abayingidde obufumbo abangoberera era buli lwempita mu kibuga pasita watuyigiriza okwekuuma pasita njagala twogeremu amaanyi twawasa tuyina abaana pasita weebale nnyo.